Makerere Kavule. Ekibiina ki National Unity Platform channel gy'olabirako ya Ghetto TV, the official broadcasting of National Unity Platform. People power, our power, Sebo Owekitiibwa Omwami His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Erinnya lyange nze Nakamya Asuuta owa Ntebe Forum promoting Entebbe City. Ndi mukyala mulwanyirizi wa butonde bw'ensi. Ndi mukyala abadde akulira abakyala ba Democratic Party mu Ntebbe Municipality. Ndi mukyala akulira ekibiina kya Entebbe Women Forum. Ndi mukyala yatandikawo ekibiina kya Entebbe Environmental Forum. Sebo Owekitiibwa ndi aspiring mayor wa Entebbe Municipality. Neyanziza nnyo neyanziza okumpulira. People power, our power. People power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Nakimuli kunga. Nesinye nnyo okubalaba. Yenze Margaret Smile Namubiru. Ndi kansala omukyala akiikirira Kyamuswa ne Lubeke. Mbadde ku kadi ya NRM. Naye essaawa zino tuze sayidi eno. Wano wennyini waliwo omukyala gwe mbadde neerabidde, mukyala Namuyanja okuva e Lwengo. Namuyanja Christine, oyo mulwanyi nnyo e Lwengo. Please come forward. People power everywhere. Mr. President, era ne bana people power mwena Elijah Bugabi Johnson Okwatiz la nebaza mbadde wa FDC okumala emyaka nga 13 era mu 2013 nali President Kyambogo University nenafunira omukisa nendikurutinga omuntu gwensinga okweyagaliramu Sauda Madada era gye nali mujanga Sauda Madada gyakutwanyise gavumenti nenebaza mbadde Secretary General Police and Research era nleese obusobozi kubanga mbeera mu Ntebbe. Mr. President sigenda kusaba kaadi naye njagala tuwambe State House nga n'abagala kaadi tebanazesimbako. Kandi twenda State House. Serwaji Moses yerinnya lyange. President nakugamba nga tutandikula best family. Nfa naawe. Bulijjo oliruddawa. Anyway, kasitwezze. Ono takiwuse. People power. Our power. Amanya makanga kunsi eno kuva mu Town Council. Nze mbadde njoganya Nuupu ku kadi ya NRM. Naye kati nze mbadde njoganya Nuupu ku kadi ya NRM. Naye kati lwa Nuupu ajudde. Yes, oli ku Ghetto TV omuweereza Buganda Ronald Mugenyi. Foto wa Mayor LC Bonjero Municipality District y'Ebuyikwe era nze abadde mu kifo kya Person Women's League mu kadi ya FDC. Bwentyo nkomyewo ewaka mu Nuupu. Bwentyo akagambo katono eri abakyala. People power. Abakyala mukimanye nti ffe twaleeta banakyebalira mu bukulembeze mu bufuzi. Era bwabasobola okubatwala ne tubazzaayo gye baava. Abakyala people power. People power. People power. Our power. NUPOA. NUP. Everywhere. Mr. President. Tulakujenja. Erinnya nze Njaka Ibrahim. Era ndi banka ina first class degree mu banki. Mwaka oguwedde wakagwa tegunatuuka Nairobi mu mwami Balamu Balugaha wamu ne omutima gwandi mwabona ku mawanda ne banyambaza bino ebyokoola nzizo ebinyambu mutaata
bagenda kumwambulula ebyokoola bya Piero Yu abise ebyokola balamulaba abasajja bowabya ebituufu baba babimanyi. Omusajja olunaku olwaleero yeeyambulwa ebyokoola bya Piero Yu balamu gye yamusuubiza abyeyambudde ebyokoola bya Piero Yu balamu gye yali yamutwala ayatudde obulokozi obwa National Unity Platform nga n'omukulu w'ekika Robert Kyagulanyi Ssentamu omutuba guli wano Makerere Kavule waali bamutikira engule ey'obwe laba wanyumidde Red naye balamu lwaki mutomeza abantu laba wanyumidde Red lwaki balamu mutomeza abantu atuuse wakalaba akatuuyo ebyokoola byonna abyeyambuludde olunaku olwaleero azudde amazima n'obwenkanya mu kibiina ki NUP. Tugende maaso. Nze Rafael Kiseka aliko sipiika wa Kalungu District avuganyako Honorable Sewungu mu 2016 obubaka bwa Parliament nze abadde ssentebe wa Democratic Party mu disitulikiti y'e Kalungu. Sebo nzize tuweereze wamu muyanziza nnyo muyanziza people power our power erinnya Kabagambe Fred nga mbadde kansala emyaka 10 ekisanja kyakubiri era nga mbadde mobilizer wa FDC mu district ate era FDC yafunamu obuzibu mbadde kusaidiye Katonga His Excellency nakunonyeza akawe ekyaddondo ne mukyana Kapaki nakwagala dda naye nga mukimanyi okuleka bammentabo Dr. Kiza Besigye yawadde mmenta wange si kyangu nnyo okula decision naye tiimu z'akapiira muzimanyi kati nvudde mu Uganda ngenze mu Real Madrid nange ekyenjawulo ekyennina nange saagala kaadi mbadde kansala ebisanja 2 nabadde njagala obwa MP obwa meeya naye nga waliwo owa National Platform asingako ku busobozi era ngenda muwagira kuwa Katonda n'ensi yange. Tusangaire baba. People power. Our power. People power. Nze Sempala Daniel nvanga okwongeru obuyike South Constituency so President yenze omuwandiisi w'olukiiko olwakkunga mu Buyikwe District. Njagala entebe eno Dr. William bwe yekyangira njagala okumuggyako 26. People power, our power, NUP, everywhere. So His Excellency 6th place. Yeah. Nanyini masanyalaze aganjokyezza. Yeah man. Sebo nze nayidde. Yes man. Nakati woneba sikyasobola kuva ku waya. Bakadde bange yenze Matiya Kintu Musoke RDC wa Sembabule kakati bakama bange ndiwe NUP era ndi RDC wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Sebo His Excellency mbadde mukunzi mu kuleta Masaka era nga abenaale mbawumulira wange bayita okumbaki nasazeewo ekifo nakigaddewo tebaddamu abantu bano abadde bakolerawo emikolo nakikwasiza NUP mujje. Thank you brother. You are watching Ghetto TV live Makerere Kavule press conference nakuzo mwezi 16 olunaku olwaleero. Our power NUP everywhere. Mwebale ddala Sebo President waffe omwagalwa Honorable Kyagulanyi muzzukulu wa Nambi bakubire mu ngalo ez'amaanyi. Amanya oba erinnya nze Fred Gasaka ndi w'Ebuyikwe South Constituency era Buyikwe District y'okutwalira awamu. Mbadde nze akolanga constituency ya person oba akulira constituency ya Buyikwe South mu Democratic Party. Nolwekyo DP Sebo ngivuddemu era nasalawo tandike okunoonya akalulu k'obwa president n'obwa kansala n'obwa chairman wa district. Nesoboddeyo ngenda kuvuganya ku ntebe y'obwa chairman wa district
eya Buyukwe okutwaliza wamu muganda leka n'abijime wagenda wabadde people power, our power, NUP, everywhere. The Bible we got to know. NUP, everywhere. Elinya kanabi jimbe nganzesewo abadde chairman wa FDC wa Buyikwe ate era nze badde chairman wa FDC wa Buleta Mukono ate era sebo nze badde neke member mu FDC era sebo nze chairman wa LC5 owa Buyikwe. Mr. President, nga ndi wamu n'abakonzi ono twebuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tugoba emmandwa kanyuunyuusi n'abakongozi baayo mu Buyikwe. Mr. President, nkulisayo e Buyikwe vibe gye waleka e Buyikwe abantu bakyenjetaaga era kwolwo wava e Buyikwe walekayo ebintu bingi. Nze emmotoka yange ya disitulikiti baginzijjako nagiteeka mulaale. Abaana b'essomero babayita ku poliisi ne babasamoninga olw'okuba nti bakulaga essanyu. So yeyo gavumenti gye tukola ki etuli Mr. President. So nkowoola bali wano n'omulanga okutakungula nti Mwami Museveni avaako leero bwatulemerera enkya gwe tukola ki gwetukeererako Mukama bankumbi. People power, our power. Kunga female warriors, kunga. Kunga Kalungu, kunga. Kunga Kyagulanyi, kunga. Sebo President wange, nze mutabazi wo owe Kalungu, Commander 002 Fulutanka. Yabanja kusaba. Watangadde nyina katono. Commander 001 Fulutanka. Wati yaje President yakutunulire. Mukama wange. Nze obumanyirivu obwange. Kyenaleta gweni UP. Mukama wange naleta loyalty yange yonna. Nendeeta amaanyi gange gonna. Nendeeta amagezi gange gonna. Okulaba titutambuza ekibiina ekisobola okukyusa Uganda. Ab'ekitiibwa abakyala mbagamba ekigambo kimu. Tugenda kukulembera olutabaalo luno ate nga tewali atusasudde 52% women global vote for Honorable Kyagulanyi. Banakalungu kyemuli. Abakyala boogera nnyo. Kunga Uganda kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Buganda kunga. Kunga Honorable Kyagulanyi kunga. Dr. Margaret Nabagala Tambazi erinnya lyange. I studied all the protocols observed earlier. Ndi public health specialist. Era mbadde nkola nga UNICEF consultant in charge of Masaka region. Naye nga ku budde bwa ku side ya party mbadde mu NRM. Naliko ku national ng'ali national vice chairperson wa Women League. Ekisanja ekyemabegakaawo. Naye nalabye omusana. Nalabye omusana. Abasawo batugenda omulwadde bw'aba alina kyenvu kamuli tuvuga ngenda weerekeko ku musana ate owute n'omusaayi. Nalabye omusana kyenvu nanvaako ate nennywa omusaayi kati ndi mugumu. People power, people power. Kalungu tulina ekizibu tetulina mukulembeze mukyala. Ngamba disitulikiti MP wa kyenvu namweyimbamu ogwasooka naye kyasuula yali kamungulize. Omuntu yenna omulamu bw'aba talina musaayi ayimiriramu katono n'agweri. Naye kati nina amaanyi g'abantu. People power. Dr. Margaret Ntambazi mbeesunga obakiikira Parliament ya Uganda. NUP everywhere. Erinnya nze Kawuki David ng'ambadde Secretary General owa FDC Kaweepu yonna ne wano wetuli. Nali musajja musomesa myaka 25 ng'asomesa. Nali kakiiko aka private schools e Kaweepu wonna. Kyagulanyi tuvuddeyo tuteekeko tafaali twabenga twaka kyetutuusa mu ggwanga lino. Sigadde nze Kawuki David President Mukama yagala okutuuka. People power! Our power! NUP! Everywhere!
Kyagulanyi oyo Kyagulanyi oyo nsanyuse nnyo Basanga pulezidenti wange Honorable Kyagulanyi erinnya nze Christine Namuyanja nga nze abadde omukyala akulira abakyala aba Democratic Party e Lwengo District ate era nga ntuula ne ku National Council eya Democratic Party ekisaali ekiwedde navuganya nga bumanyi MP Lwengo District ku kaadi ya Democratic Party nange nzize okwegattako ssebo n'ekibiina kyonna ekiri wano era nga njagala okukakasa nti nze district gyevaamu ey'Elwengo yerimu omukyala Namujusise eyayankanya ssente byotera okwogerako ebya corruption bye tulina okulwanako essaawa zino ng'ayinaayina akola ne patenalya mbu n'abantu bamutuma kulya oba bamutuma kubakiikirira bwe budde nange nzize okwegatta ku balwanyi nange nnwane bwe tunaaba twegasse ne Honorable Asmat Nabalamba Lwengo District nkukakasa taata ti Lwengo District tugenda ginunula ate n'akaluluko tujja kakuuma tujja kanoonya tujja kakuuma protest vote kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaali President beba balwanyi bo so come forward jemusune ekifaananyi ne president alina dummy card yaffe dummy membership card olunaku olwaleero abantu abakyala bannaggwano n'abaami bannaggwano okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu bibiina ebyenjawulo officially beegasse ku kibiina ki National Unity Platform NUP abasinga okujja bavudde mu FDC ndowooza ebizibu ebiri mu FDC ebingi bye bibajjeeyo abalala abongedde okujja bavudde mu DP ndowooza oluvannyuma lwa DP okubeera nti kungulu ya green munda ya yero bwe batyo nabo ne basalawo okuvaayo okujja okulangirira mu butongole officially nti nno beegasse ku NUP waliwo wa PLU agambye yeyambulira byokoola era ne bamugyawo abantu bangi nnyo okuva ekyotera abavudde mu DP mwenna abavudde mu disitulikiti y'ekyotera abavudde mu DP mujje abo bonna basaze eddiiro omuntu omu akyuse n'abantu abawerera ddala nga nkaaga omuntu omu akyuse n'abantu abawerera ddala nga nkaaga balinga 5 bafubutuka mu buli nsonda bano bonna abadde nabo mu FDC akyuse nabo omulundi gumu okyuka n'okyuka n'omutima nno biba bya ddala singa okyuka n'omutima ne gukyukira ddala abadde nabo mu FDC baba bamaama bakulu abaana bato abawala bonna akyuse nabo olunaku olwaleero abadde nabo mu DP okyuka nonojja n'abantu abangi bwe bati kiki ebagenda girinya emenyeke People power. The people power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga kyotera kunga. Several presidents nze John Paul Kwagwa Mpalanyi. Nze mubaka ali mu parliament kulwa kyotera essaza kyotera county. Era ndikandiyo ku kaadi ya Democratic Party. President, njagala okusookera ddala okwebaza babaka bannange. Mu parliament gyendi mikwano gyange egisinga bonna ba NUP. Basebo ne banyaba ababaka mukingiremu ngiremu gatono
Several President Ababakabo, they've made me feel at home even before getting home. Mkwano jange galambebaza nja kwebaza tiimu ya Kyotera eyakunga mobilization team naddala mwami Charles Kiwira taliwo wano naye nga sajja oyo ddala omutima gwegwo. President tiimu gyendi nayo wano bannakyotera bwe bategedde nti nzija mawulire bagafunye koosagulu era ne beekolamu omulimu gwa n'abalala bali mu kkubo. Ninamu abava mu NRM, ninamu aba DP, ninamu already n'abanuupu naye njakusoosowazaamu ku bakulembeze abamperekeddeko abatonotono. Nina mwami Isima Ngobya ye speaker waffe owa Kyotera Town Council. Ninamu Honorable Kassim Semaganda, aye yakimala ye councillor waffe ku district Mugombolemu eya Kirumba. Ninamu Honorable Kayondo Vincent, Honorable Councillor wa Democratic Party Egombola Enavigasa naye ndowooza ye yakimaze dda ekiki. Ninamu Speaker Gombola Lwankoni Democratic Party naye naye kyawedde. Abakulembeze mwenna aba councillors abatuwerekeddeko Honorable Kimera muje President abakubeko eriiso. Ninamu chairman we Gombola emu ku magombola agasinga obunene Honorable Kyebambe Yasiri. Teacher waffe Teddy Namulindwa Councillor Kasali Town Council. Speaker na Kasali Town Council. Councillor waffe Kasali, Councillor Kasali Town Council. Ninamu councillors bangi ba chairman b'ebyalo ono mwami Chairman Ashraf, Chairman Mitondo. President tiimu ngatte nnyo nyinza obutasobola kumenya kinoomu naye mwenna mwebale nnyo mwebadde abantu bano bwe bawulidde bage balina okujja ne bakubako eriiso ate ne bakwebaza n'emirimu gy'okola. President kubanga batazze ab'Ekyotera tukwenyumirizaamu. Abalala temutuwulirako bujja President ava Kyotera abagugumuki. President ojja bakakasa nti ova Kyotera naye amasannyalaze gate nga tegatuuka bulungi gatwagala gakoleki gatuuke. Nyinza obuteerabira Honorable Ruth Kyamundu naye tuli naye Honorable Kyamundu Nasairozi naye tuli naye. Several President message gyowa abantu bagiwulire bakwenyumirizaamu nnyo olwa position yo ku buli bw'enguzi. Bakwenyumirizaamu ekyo njagala kukigamba President. Bakwenyumirizaamu nnyo olwa position yo ku buli bw'enguzi. Honorable Nantongo atuuse. Honorable Nantongo n'ensiba ali awo. So bakwenyumirizaamu nnyo olwa position eyo. Ekituluma nga Bannayuganda byebyo ebitukoleddwako ebbanga eddene. Ekyotera basebo ne banyabo omwami gwe tusinga okulaba ono ow'amatanta mwami Kasonze namuwangula. Ate era nga tugenda kumuddamu birya. Naye abakulu abo kye basinze okukola buno obukunkumuko obutono bwe babawaako babukozesa okwonoona n'okutabangula ebitundu byaffe. Politics is a bad game because it does not only derive service from you, but it even takes away your culture. Abakulembera mu constituencies ez'ebyalo Mr. President Yankula Open omulimu NRM gwesinga okukola kwe kutujjako n'ekitiibwa kyaffe ekyobuwangwa. Osanga abasajja abo nga bagulira abakazi baffe magomesi mu bakaaga. Obasanga bafumba mmere za bijjulo mu bisaawe ne babeera bizante balina nguudo nnungi ne babeera biz'amalwaliro amabi kubanga sente basazeewo. It is an option basazeewo kuzikozesa ekyo. Several Presidents, it's a generational cause. Kino tekitwetaaga kutuyita. We just have to come and rally behind you to take this country forward. Gwe mukisa gwaffe gwokka ogulina
bwe tulina Mwami Museveni yakaddiya bakitaffe era bwe tuba tunuulira kati nze kitange bwe mutunuulira ne mutoolako emyaka gye yalina nga Museveni ajja ne bwafaanana kati seegomba Mwami Museveni kaddiya mwana wange. Let us guy fighting. Katwelwaneko, it's our challenge. Challenge eriwo ku budde bwaffe. We are not waiting for anyone else. Buno budde bwaffe. Otherwise n'abazzukulu bajja bakaddiya kubanga bye bakola mu bugenderevu kikola tubiraba. So President, I've come here with the principles n'enkola eya NUP. Ate n'okwongera okukatiriza omukwano. I'm your friend and I'm a friend to NUP and the cause of liberating this country. Sisobola kusala kati olw'ensonga nga Ssaabakunzi zayogeddeko naye nga mu maaso awo nga mu busanyalaze obusipaakinga buyinza bugenda connectinga ate twale ensonga zonna mu maaso. President, tukwebaza nnyo, tukwenyumirizaamu ffe ensonga zaffe nnyingi. We are longing to see you in Kyotera. Sebo tonnajja Kyotera, President. Sebo, we are longing, SG Sebo, we are longing to see the leadership of NUP in Kyotera. Honorable Zake ye, wakiri ayita mbwati, naye Sebo tukusaba ojjo kyayireko nga Kyotera tujja kubeera Sebo tujja kwaniza. Ate batugambye amagaali. Egaali eriyo wansi tuve ku bino, egaali eri wansi eyo tuve ku bino. So President, twebaza nnyo olw'obudde nnyinza obutayogera bingi naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano. I'm really so happy. I'm so happy for the deputy spokesperson yabaddeko ewaffe eggulo n'atubuuzaako era n'aleka Ssebo nga twenejayizinze. The cause is on and we will not relent. We have to make sure that we deliver on the promise. Thank you so much. Well, Thank you, comrades. Baskole TV. Urgenda maso mkote masaka. Baganda baffe. Nache malira chake na maso. Nokweni Senkuli. Mwanyi naffe Kansala Alice Nanungi wanyimbo mukulu wakwatiddwa. Bamwe bakosoja abalala nga bagezaako kwakitunga koota awo. So yembeera. Okay, today tutuule people power. Our power. Mwebale kwegatta kweni UP. Tujja kubalaga tebayita NUP. People power. Our power. Anange twanguye obudde bugenze. Tuli Makerere Kavule Banakyotera abasoba mu 5 naku lwaleero nga bakulembeddwako omubaka waabwe wa DP bayingidde ekibiina ki national batisobola balekayo. Waliwo emmamba wawulirako emmamba eyo FDC yakozesanga lukalu. Abantu abo baali basaale nnyo okuzimba yali mmotoka naye nga tetegeerekeka. Sobola mutabasoma Eguma Joseph Katende Salim Mutesi Shamim Kigongo Woman Mugabe Twaha banange mwangu obudde bugenze Naziwa Sharon Namugenyi Hasfa Chambadde Badru onono yali NRM mobilizer Nanda Selaila Zali Mbike Bakanansa Grace Patu Musa ne bakansala mwenna abavudde mu DP ne NRM ne FDC mujje mwenna Ababusiro South mwe musembayo kuba muli bangi
abebuyukwe mujje, aba DP, NRM, FDC, bakansalas, twayise bakulembeze bokka. Mujje mu kifaananyi President ate fudde mu maaso. Kifaananyi bannange. Abasajja bano balwanyi be bazimbanga emmamba eyo eyanirizanga Dr. Besigye